tuli mu state of the nation eggwanga nga buliyimiridde webukeeredde amakya gonna ku lwaleero era webwazibidde kati webwazibidde ng'omubaka wa nuupu bamuggyeeyo webukeeredde nga babaka ba nuupu babiri babavuga ku sipiidi etabangawooko okusinziira ku mawulire gengezaako okwongera okuŋŋaanya babazeeyo mu kkooti e Masaka eri gye baddiza mbu emisango jurisdiction nti kati emisango egyo girina kubeera mu kkooti enkulu oba mu kkooti z'e Masaka. Ebijambiya byali Masaka. Kati soka tumale segundi eno njikuwe mu butongole basabo ne banyawe bwazibidde nga Ready Justice Ketura Katunguka akyusizza kyebata overturn the victory of Christine Ndagire Ndiwarana abadde yita Dr. Christine Ndagire Ndiwarana nga ombaka wa Bukomansimbi North Constituency owa Parliament ye 11. Wuliriza Judge ono Ready Justice delivered the verdict mu kkooti ye Masaka High Court mu ruling ye oba mu kusalawo kwe mu petition eyateebwayo Katushabe owa National Resistance Movement NRM Ross Katushabe. Wuliriza Katushabe yagenda mu kkooti n'ateekayo petition nga mulimu grounds 1 esookera ddala mu petition ye oba mu application ye gye yakola okusazaamu akalulu ka munnakibiina kya National Unity Platform. Katushabe agamba Electoral Commission nominated nti akakiiko k'ebyokulonda kasunsula omuntu atalina buyigirize bwa Uganda Advanced Certificate of Education USCE certificate obanga gyayina nfu. Agamba ye gyayina yagifuna mu mwaka gwa 1997 yeti kyokka ye ono Katushabe bye yatwala mu kkooti ng'alina obujulizi obulaga ono teyalinnyako yadde ne mu A-level kati ate agamba atya mbu alina certificate eya A-level gy'ataagenda yagifuna atya osooka kuyingira. Era Katushabe Ruth omusango gwe yawangudde grounds zizino agamba era bino omulamuzi yakkanyiza nabyo bakooti yakkanyiza nabyo nti Ndagire ono Dr. Christine Ndagire attended a nursing and midwifery course mu kifo ky'okutwala bino akakiiko k'ebyokulonda yakatwalira advanced level certificate gyagamba mbu yagifuna okuva mu UNEB National Examination Board Uganda National Examination Board UNEB. Wuliriza Katushabe Ruth agamba mu mpaaba ye nti newankubadde ono Dr. Christine yagenda n'asoma, he attended ordinary secondary education level. Her admission to senior one was invalid because she had failed the primary living examination. Ne P7 yagigwa. Nti newankubadde yagenda n'asoma naye P7 yo yagigwa. Era ono Dr. Christine Ndiwarana did not even qualify to be admitted into any secondary school. Ono yagwa n'enkoona n'enywa era yali taqualifying kumuyingiza mu secondary school yonna. Nagamba kati ekyo kiteeke ku bbali. That besides okubeera ne kibata questionable academic papers kiteeke ku bbali. Ono abadde n'amannya agakontana ku bipapula bye
amanya ag'enjawulo wano we yeeyita gundi Sime Dr. Christine ndi wala na biki ano ne yeeyita gundi ne kireetawo okunoonya kye bayita obutuufu bwa nnyini mpapula of the system of the qualification papers. Ngayita mu bannamateeka abe Godfrey Kandeebe Katushabe bw'ato n'asaba ono omuntu eyalondebwa tatuukiridde. Ebipapula bye tetumanyi bituufu byani, amanya agaliko batugamba yagwa P7 senior 60 yagikola. Mu defense y'omukyala gwe bayetandagire eyeesimbawo ku kaadi ya National Unity Platform, tiketi eyo yategeeza kooti she presented a certificate mbu ye yatwalayo certificate of nursing and midwifery course okuva mu St. Francis Hospital Zambia that was duly verified as an equivalent of advanced level of education. Nti agamba nze bya senior 6 sagala kumanya ebirabe nasagala kumanya inze bwe nali ngendo for nominations akachiko k'ebyokulonda nakatwalira certificate gye nafuna okuva St. Francis Hospital Zambia nga mpise okubeera omusawo era yebeera yenkanankana n'omuntu akoze senior 6 era yeetaagibwa mateeka omuntu okufuuka president oba omubaka wa parliament mu ggwanga lino. Kyokka bwe yatuuka n'akola contradiction affidavits ze yasweyalinga yasooka nakkiriza mbu yatuula Uganda Advanced Certificate of Education mwaka gwa 1998 kati ate ne bamugamba wabikola oti eno wali ogira oti n'eno ng'ogira oti. Uliriza mu affidavits yalayira oba yasweyalinga affidavit bubanga bujulizi nti ekya amazima ga Katonda mugulu mumpaayira senior 6 njiina. Kyokka ate bw'atuuka mu kooti n'akontana n'atandika kugamba nti bannange nze bya senior 6 temubimbuuza sibimanyi wabula kyenkakasa certificate gye nawaayo okubeera nominated eri equivalent ku muntu eyakola senior 6. Kyokka wali yagamba senior 6 yagikola mu mwaka gwa 1998 naye wagamba wagikola ate kati ogamba tobitegeera gw'omanyi certificate eri equivalent. Bassebo ne bannyabo returning officer owa district y'Ebukoma Nsimbi Esther Asimwe yayongedde kukalubya ebintu to compliment kugamba ebintu yayongedde okubikalubya. Bwe yategeezeza kooti Ndagire was nominated based on minimum academic qualifications of senior 6 certificate. Kyokka ate nga gy'atalina oba mpulirizo kitegedde bulungi nti mu kusweyalinga affidavit omubaka wa palamenti ono Dr. Ndiwalana yagamba senior 6 nagikola mwaka gwa 19 n'emyaka n'agiwa 98. Kyokka bw'atuuka mu kooti n'agamba nze bya senior 6 temubimbuuza nnyo sibitegeera nze kyenkakasa nasoma nenfuna certificate yange okuva ensambya nga nfuuse omusawo era eyebeera equivalent ku senior 6. Kyokka yamunominatinga district electoral commission returning officer n'agamba ate ffe teyatuwa certificate eyo ey'obusawo ffe yaleeta bintu bya senior 6. N'owoota bajjaaji nti kitegeeza certificate ya senior 6 gye yatwalira akakiiko k'ebyokulonda ate yalemereddwa okugireeta mu kooti abakakase nti nga Honorable Nantaba Elios bwe yajja n'empapula ze zonna mu kooti wali emukono
n'ababuuza omuntu okubeera minisita oba omubaka wa palamenti yeetaagisa ki nti kikino n'asitula ebipapula bye byonna alipoota kosiwaaka n'asitula bagiyita ebya primary biyita batya tests ze yakolanga midterms end of term bikyali byonna n'abireeta mu kooti n'abaga mwagala ndeeteko paka wa nti twagalako senior 6 yokka ebirala tebitukwatako n'aleeta ekisooka n'aleeta ekyokubiri n'aleeta ekyokusatu n'agamba kati mubinoonyerezeeko biibyo kooti negamba omukyala ayina ebisaanizo because tebafaayo oba diguli yonfe oba bw'oba oyina senior 6 diguli n'oba wagijja ku nasi oba biki ebyo senior 6 ogiyina ntuufu wakola P7 tebagamba nti oba wafuna first grade results zo zaakomawo waliko mu kiraasi n'ofuna gundi era P7 n'ogikola ne bakukkiriza okugenda mu senior 1 ne senior 4 oba wafuna ki gundi n'ekomawo ne bakukkiriza okufuna gundi bagiyita batya combination ku HSC oba n'ogenda n'okola ekintu kyonna ekiri equivalent era kooti bweto nekakasa nti omukyala yali yalondebwa ekisookera ddala yalimba mu birayiro bye yakuba mu details ze eza academic papers era kooti bassebo ne bannyabo yabadde lenient enanfu okubanga emuwadde akakisa nti kale byonna babikwogeddeko ogamba bakuwaayira tukuwadde akakisa ddayo okuŋŋaanya ebipapula bye byonna ebyobuyigirize obireete wano n'afailinga to present certified original copies eza Uganda Advanced Certificate of Education oba Certificate of Nursing and Midwifery zamulemye okuleeta eziri mateeka si bino mbw ate nagenda nensomerako mu institute bweti nagenda okukimayo results zange ng'ate bateekawo kampuni esogola omwenge bwezito ne zibula naye ebifaananyi ku graduation mbiina uliriza omulamuzi yagenze okukyuzuula ng'obupapulapapula munnakibiina kya National Unity Platform bwe yaleeta maaso g'abalamuzi oba bwe yali yeewaanisa oba yaleeta kagundi ki naye nga ate ka expiringa every after 5 years era kooti neesalawo nti omubaka wa Nuupu ow'ebukomansimbi yagetinze short on the principles of trust and credibility bwe bato ne balangirira akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kateeketeeke akalulu mu Bukomansimbi North Constituency ndagire yayogeddeko shortire n'abamawulire nagamba akansoke nkolagane ne bannamateeka bange tulaba oba tunakola apiiru naye bwe tunaba tetukoze apiiru kubanga agamba mbu decision eno is just a mere technicalities just buntuntu bwe saatereeza era tekitegeeza nti teyasoma bwe banaaba tebakoze apiiru agenda kusinziira addemu ateeketeeka ebiwandiiko bye addemu avuganye mu by election nete platform n'aba opposition okufuluma parliament twali twakyogerako dda nabagamba ano ku Monday ne bagamba ne bakwata ababaka bannammwe ne beera business as usual mu parliament era kino nakyogera si mu referensi y'okukwatibwa okwasooka kubanga okukwo nakuwagira era bassebo ne bannyabo gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda balina olukusa n'obuvunaanyizibwa okukwata omuntu yenna okuggyako pulezidenti
ate nga president oyo ali mu ntebe current president nga mwami oli Kaguta Museveni tavunaanibwa musango gwonna. Kale saadi neyanziza wadde obadde weekwese obadde olemesezza emirimu gya vumbula okutambula obulungi. Nkikuddiramu nti gavumenti ne state balina obuvunaanyizibwa bwabwe okusamoninga omuntu yenna, okwata omuntu yenna, oba oli mubaka wa palamenti oba oli munnamawulire, singa baba balina kye bakwagaza. Kati okweraliikirira we kuli embeera gye bakwatamu, kubanga nabo babikola nga beesigama ku mateeka ge twekolera. Nti woba okwata omubaka wa palamenti omukwata otya, sina mubaka wa palamenti woba okwata munnayuganda, byebyo pulezidenti bye yali yakamala okwogerako. Ampuliriza. Basto means out of parliament. Ne speaker nakkiriza nti amazima ga Katonda muggulu muli batuufu. Nange nga speaker mukwata mutyo mbaka gwe nkulembera kubanze mukama we, mbaka wa parliament speaker mukama we yonna gy'abaali. Era oba oyagala okukola kyosooka n'otegezaako speaker nti nno omukozi woono oba omubaka wo alina emisango bwe giti ne bwe giti, n'olwekyo tugenda kumukwata tukole okunoonyereza. So ekyo kyo kiri mu mateeka. Kati enkola tetusobola kukkiriza ab'ebyokwerinda bakwatise amateeka ate nga nabo bamenya amateeka. Basobola okukakola nga akabonero ak'okulagako nti kitegeera oba waliwo kooti oba tewaliwo kooti, we can do anything. Kati kamala okwegatta ku gundi wano ndaba oba biteredde wano gwembadde njagala okwegattako. Ndeyo najoogerako nagibanja ku gundi ngamba yika kati mwababaka we munaatunula obutunuzi, kati ffe tukole kyabalala ensi ekole ki? Mukiba mmwe abakulembeze temulina kye musobola kukolawo, era okuddukira mu kooti, okulaga obutali bumativu mu mirembe, kale okuteekawo embeera yonna. Malo okulaba wano bonna osinzira okubanga otumbudde nayagadde dde okwegatta ku mumalindi kandaba obazzeeko oba tannaddako tugira tutambula, simulabako wano ku layini onyisi mwangu wakwasa. I'm afraid Parliament is a little has no business to communicate on my side. The rights of citizens are being abused from the front bench. Dr. Speaker, I am afraid I'm out of this. I'll lead of this side because the lead of government business has no business to communicate on my side. The rights of citizens are being abused. The Attorney General believes that it's at his discretion to say they'll appear. A member was complaining. He's sick, he's ill. The Prime Minister believes that his life is in the future. He will be taken to hospital or whatever at some stage. Dr. Speaker, I submit, I am constrained. I have no choice but to withdraw my team from this vulgar debate. Bwe batu ne bakwata ebyabwe. Ne bakwata mu blanketi bwabwe no tabu names iPad ne bafuluma ne batandikirawo n'okwambala t-shirt. Oyo Speaker of Parliament Olanya
Ampuliriza bino byabadde mu parliament olunaku lweggulo I want to state that it is true. Your Prime Minister, the Honorable Business, Ssewanyana, agamba njagala okukitegeeza eggwanga nti kituufu. And the Honorable Ssegirinya were rearrested. Ne Honorable Ssewanyana were rearrested. Yakozesa ekigambo arrest. One was rearrested the other day and another one yesterday. Omba mukwata luli. But Honorable Speaker, it is also true era kituufu ssebo ow'ekitiibwa omukubiriza wa parliament that the Honorable Ssewanyana yesterday had a statement and was interrogated. Yakoze statement era bamwokyeza kajojjoji w'ebibuuzo. At Kireka CID in the presence of his lawyers. Maaso g'abannamateeka be. Today, the Honorable Ssegirinya the Honorable Ssegirinya Muhammad is also going to be interrogated era naye bagenda kumwokya kajojjoji w'ebibuuzo by CID in n'ekitongole the kya presence of his lawyers. maaso g'abannamateeka be. Honorable Speaker, I know that you are supposed to be notified. Era agambye nkimanyi balina okukutegeezaako. And this information for you is coming. Era okukutegeezaako kujja. Olanya yayanukudde atya nabadde nina ne kugundi y'olanya wano nga naye agamba bino nange binsuseeko. No total, I'm not in any disagreement. Olanya agamba sina kyesikaanya nakyo oba with the act of walking out. I have no problem with that. Agamba nti sina butakkaanya na kyakufuluma mu palamenti. It's part of the expression of dissent that nti kitundu kukulaga obutali bumativu is permitted. Era kikkirizibwa. That if you are not very happy with the situation, you can era kiraga nti tetuli basanyufu n'ebigenda mu maaso. walk out. Musobola fuluma. Because the option would be to stay and become problematic. Kisingako okusigala ne mufuuka ab'ettabbu. Era njagala okwebaza leader of opposition ku lw'enteekateeka ye. He has led this team out of the chambers of this house nti akulembeddemu ttiimu ye ne bafuluma mu chambers without any drama, nga tebakoze katemba yenna, with the exception of the change of the dress code. Okujjako okukyusa ennyambala munda. For that. And that's good leadership. Amugamba bukulembeze bulungi nnyo. Because if they had resorted to any other thing, probably it wouldn't have been that good. And also applaud you for staying calm even when things begin to get rather heated. Uliriza era abagamba nti mbebaza n'okubebaza okusigala nga muli bakkakkamu newankubadde ng'embeera tebadde nnuŋŋamu. That should be the spirit in which we handle this business. If we disagree gwegulina okuba omutima w'engeri gye mukolamu business bwe muba temukkaanyiza with the processes, you can walk out. Waliwo enkolo musobola okufuluma. That's acceptable. Ekyo kikkirizibwa. But the cause of the dissent must be put on record. Naye ekibaleetera obutakkaanya mulina okukiteeka ku likodi. For members, it's problematic. Bassebo ne bannya ababaka ba palamenti kizibu nkivuunira entuba mu luganda olutuufu. When each time we find ourselves in this situation, it disturbs even the president. Buli we twesanga mu mbeera bw'eti kisumbuwa buli omu. Eri ebintu bye tulina okwewala ng'eggwanga. The constitution is clear and all the supporting laws made under that constitution are clear. Amateeka weegali n'amateeka gonna agayambako ku tteeka eryo gali very clear n'omuntu agategeera. About processes and procedures. Processes ebiyitibwamu n'enkola gy'okola. Why flout them? Lwaki mugatyoboola mmwe? Just why flout them? What is the emergency? Kikyawe ekyobwangu ekyetagisa okugenda okuwamba omuntu n'omugoba n'omufutu singa emmotoka egwa eri mwala neyeegira kale ababaka ne bafa. Who's to blame? Kale gwagoba n'ogwa kabenje n'ofa. Why flout them?
Because when you do, we end up like this. And you give people with bad intent the excuse to do the muwana abantu abebigendererwa ebibi. Speaker wa Parliament naye akangudde ku ddoboozi ku bigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Wona osinda okubanga otumbudde weebale nnyo weebalire ddala muna Uganda okubanga ogoberera State of the Nation eggwanga nga buliyimiridde embeera bwetyo. Olwonna ekiwanduko kinadde njagala okugattako naye kadde katuyiseemu naye nja kigattako enkya njafuna wenkikuteera. Waliwo nanzijukiza kuba nzijukiza leeti nti obugambo bwaffe oba Alexandra the Great kanfundikire bwenti wano 55 bangambye okumpa omuntu ono kanfundikire bwenti mugundi emundabe kanfundikire anashabe mmalende Honorable aliku koti sebo. Masaka Masaka. Ekitegeeza ababaka babatutte. Ne kusawa zino? Ali wano ku police ababaka babalisi. Babatutte ku police ye Masaka? Masaka. Bali ayingidde monda. Okay. Kale muna neyanza. Kale. Ampuliriza. Okitegedde bulungi. Babatusize Masaka ku police. Oyo munamateeka bangambye simanya ani akutte essimu ne information ife gye tubadde twetaaga okuva mu mbeera eriwo kubanga tewaliwo osobola kubiraba kati okuggyako nga tukoze obukugu obw'ekika ekya waggulu z'ensonga ezo okiwulidde bulungi